wetegereze kino Bobi Wine yakoze atananywa amazzi kati tunuulira omukyalo lwe yamuleetedde amazzi mu kacupa yakutte amazzi ago n'asooka agasheekinga bwe mubaamu ekintu kyonna ekiba kigateereddwamu n'asooka agasheekinga kibeere nga kiri mixed bulungi bwoba butwa beere nga buli mixed bulungi then n'asooka anyiga akacupa ako n'akasqueezinga mu ngalo n'asooka akawunsikala oba mu maaso gaako eno ewali akasaaniki akatonnya oba eno emabega oba nayo tewatonya kikulaga ki nti senga kageze ne kaleeta ettondo lyonna ate nga kali sealed okuyita mu maaso oba emabega kitegeeza akacupa ako kabadde tampered with kalina ebintu ebiteereddwamu ono gaayo ennyonyi talinnya za bwerere Bobi Wine ono alabika asobodde okugenda nayiga kye bayita VIP treatment ebintu ebyo babisomesa abantu bali mu security ddala abakuuma abantu aba high levels nga ba presidents baani a VIP treatment eyo kati kyekintu kyekimu kye yakoza n'abantu abasinga ababadde awo tebafoloweza ekintu ekyo era tebaategedde ojja kwekanga babonna abanywedde oli asumuludde busumuluzi kacupa ke bamwadde oba kasoda oba kaaki n'ateeka ku mmwa naye ekintu kye yasoose okukola abantu bonna abali mu security n'abali mu bya VIP treatment abalabye ekintu ekyo bagenda mumanya nti gaayo ono mugezi nnyo nze kino kyonsangi kigiyo kyaniveire nga naye nkikoze nti because mu movies zino ezimu zetulaba ezirimu ebintu ebya detective ebyokunoonyereza biki ebintu binene bibaamu n'abamu temubiraba kati nze kino ekintu nkirabye nti gaayo ono mugezi nnyo and tamala ganywanywa bintu